tutandike eŋŋendo bwe tunaatuuka mu makkati tunayiiya bwe tuzimalako okusinga obutatandika. Gezaako olemererwe okusinga okulemererwa okugezaako. Twegobeko ssente kubanga gye tukomye obuteegobaako ssente ate zo zitwegobyeko. Enjogera yazirinde ziwere si ya bonna era eyinza obutatuyisaawo. Ebiseera ebisinga abantu bangi batuuse ku buwanguzi lwa buvumu si lwa busobozi, wadde nga n'obusobozi kibeera kitundu. Tewali bantu balemereddwa naddala tugereze ku bizimbe ng'abo abasaba quotation eyawamu. N'obaka ekizimbe ekyoyagala kya bisenge 3, amadiira 2 n'ekinaabiro. N'ogamba omuzimbi nti kimbalire, n'akubuuza nti mbale foundation to wall plate nti kibale nga kiwedde, n'akubuuza nti n'amabaati nga bale nti gabale, n'okuggala nzigale nti ggala, n'endabirwamu tuziseemu nti teekamu, ne langi tusiige nti teekamu, tukyale kumbalirira, ne tayirozi tuzisibe nti siba. Ate kati obadde otya nze mbalira lumu mmanyi kye neetaaga. N'akubuuza nti n'ab'amasannyalaze bayiseemu nga bigize nti teekamu, n'aba plumbing nti ye, n'akubuuza nti n'ekikomera tukibale ng'okisibye nti ate siba balanga nakyo kwekiri. Nti kaakati tukikube pulasita oba nti nga kiwedde, kugendeko n'amataala tubale nga kugenzeeko n'amataala nti ye. Kaakati ne pavers wansi tubale nga zigenzeewo nti balanga zigenzeewo. Tubale nga ne geeti kweri nti ye, ne kanupe ng'eteereddwako nti nga buli kimu, ne geeti eteekebwemu nti obadde otya byonna nga mwebiri. Laba bwe bakuwa bajeti yonna ng'ewedde oba quotation ey'ennyumba ya bisenge 3 ne bagikuwa ng'eri mu bukadde obusoba mu 1,500. Kigenda kulowoozesa nti ennyumba nki ye. Naye ensobi gye wakoze eki kwe kwagala okumanya ki ky'ogenda okwetaaga. Ebintu ebimu twetaaga kutandika lugendo, ebimu ne bitusanga eyo. Ebiseera ebisinga eŋŋendo ezimu bwe tuzitandikako ne tukoma makkati tuba twetaaga ekintu eki kumanya butya bwe tugenda okusomoka kubanga tetukyadda mabega. Naye bw'osooka n'obalirira biki by'ogenda okwetaaga okumalako olugendo lw'ogenda kumaliriza tolutandise ng'okyanoonya ssente ze bagambye ze weetaaga okulukola ki okulutambula. Singa omuntu ono yasooka n'amanya nti wadde ennyumba esobola okutwala obukadde 150, yandibuuza ekintu kimu nti bwe mba n'obusawo bwange obwa seminti 10 butandika, bwe mba ne tripu zange ez'omusenyu 2 zitandika, bwe mba n'amatoffaali gange amatoffaali 5000 gatandika, bwe ganaakoma mu musingi genda opakasa onoonye ekyongerako. Naye oli bwagamba nti ekyo ky'olina kikoma 10 mu musingi otandikako ki? Bw'ona alinda okuweza ezimalako omusingi ne wall plate naki, ani eyagamba nti ennyumba bw'ogikomya mu madirisa n'onoonye ezigituusa ku wall plate teggwa? Wangi oluusi bw'obanga quotation ekigikusabya kwe kumanya ssente ze weetaaga okugula materiyo w'ekizimbe kyo, naye waliwo asaba quotation ng'ayagala kumanya ssente z'alina kunoonya, ekyo kibi. Tulinaawo wadde ekiki wabula nti singa mba njagala okuzimba ennyumba eyo eyinza kuntwalako ki? Ebizimbe bingi bye tulabye babizimbidde emyaka, ebizimbe bingi bye tulabye bibaddewo for some good years. Kyekiri kyeggambe nti omuntu oyo gw'olaba eyeebase bw'akubuulira bw'azimbye ennyumba eyo gy'asulamu ey'obukadde 2 ey'obukadde 3, lwakuba tetwagala kuwulira bigambo nti nze n'ennyumba gy'olaba nagitandisa obukadde 10, ekyo toyagala kiwulira era ogamba akulimba. Naye amazima amatuufu oba ng'olina okukkiriza ajja kugamba nti nafuna ez'omusingi ne ŋŋamba zo kazinveeko, nafuna ezigula amatoffaali ne ŋŋamba gokangagule, nga nkitegedde nti bwe naalinda ezigula seminti, ezigula emitayimbwa, ezigula omusenyu, ezigula tiles ne zino zennyini ez'amatoffaali zigendagenda. Abantu abamu tulemeddwa okubaako ne bye tutuukako
kubanga tulowooza tetunnatuuka tonnatuuka naye oyina akatono k'osobola okukwasa. Twegobeko ssente kubanga gye tukomye obuteegobaako ssente ate zo zitwegobyeko. Mugino kakati baŋŋambye ate kakati bukadde 10. Yes, bagambye kya bukadde 10. Gw'obadde oyinawo mmeka? Nti nze mbadde nyinawo 6 naye baŋŋambye bukadde 10. Lwaki tobuuza obwo 6 ku projekiti y'obukadde 10 we butuula bw'obutuuzeewo? Onoonye obumeka? 4. Nga bw'otaddeyo 6 obuna tebujja kubula. Naye bw'olemwa okussaayo 6 ng'onoonya 4 n'omukago otuusa okuba nga tokyagwina mwezi ogujja. Abantu bangi tulina obusobozi obukyusa obulamu, tulina obusobozi obuzimba, tulina obusobozi obuva mu bupangisa, tulina obusobozi bintu bingi bye tusobola okukola, naye ekitulemesezza okubikola kwe kutunuulira ekyawamu. Mugenda abayita ku kkubo eriva Mmengo okudda ewa Kaliga, ekizimbe kwe baatadde Zit Pentecostal University kuliko ne supermarket. Kino kidda wa sekandi, kino kikka ne kijja wano opposite kyenkana ne Jakalanda nga wakava kufufa. Ekizimbe ekyo bakiyingidde era kyawedde era kinyirira. Kakati gwe bw'ojja n'okiraba omusajja ng'ayoola omusimbi ng'ogamba owange olowooza ekizimbe ekyo kiri mu ssente mmeka? Nti kiri mu buwumbi nga 2 oba kiri mu kawumbi kamu nekino ekyo sikikola ki sikisobola. Naye okimanyi nti nze natandika okutegeera obulamu bw'ekibuga Kampala ng'ekizimbe ekyo bali mu kizimba. Naye singa teyakitandika ajja kugamba nti kino ekizimbe ekyolaba ekiwedde waliwo ne nakisaako obukadde 2 ne ŋŋamba bo waakiri kabusitule ne bwebakooseemu. Ne bwebakooseemu tokuuma ssente etalina kyekola. Buli kaseera ssente eyo gy'olina noonya ky'ogikozesa. Ekizimbe yensi bakubalidde obukadde 10 bakubalidde obukadde 2 foundation to wall plate naye wadde olinako obukadde 2 waakiriza okazigula omusenyu. Wadde ofunyeko obukadde 3 waakirigenda ku hardware zigule seminti. Weegobeeko ssente. Bw'oteegobaako ssente zigenda kwegobako. Laba bw'olinda oweze obukadde obulala obuna obubula ku 8 omwana n'alwala, maama n'alwala. Laba bw'ogwa ku aksidenti, laba omulimu lwe gugwawo, laba bw'otuuka nga tokyakola kuno kwogenda otandika okukojjula ng'olyako ng'ojjanjaba oba ng'omala ebizibu. Naye bwe ziba nga zaagenda ku musingi tojja zijjako. Abasajja tubalabyeko abakoze ebintu step by step. Ekikulu si kulwawo kutuuka, w'onaatuukira ojja kutuuka. Ekizibu kwe kulemwa okutandika olugendo n'omaliriza nga tolutambudde. Ekikulu si bbanga kiri ozimbidde ennyumba eyo, ekikulu si bbanga kiri ogulidde poloti yo, ekikulu si bbanga kiri ozimbidde projekiti yo. Yes, oyagala dduuka lya hardware, oyagala dduuka lya kanika, pikipiki, motoka, spare bagambye okumutandika weetaaga obukadde 6. Ekibuuzo, obukadde 3 tebumutandika. Nti obukadde 3 butandika naye kaba katonotono. Bw'oba oyagala dduuka lisuubuza nga mu kaseera kano ssente z'olina zikola dduuka lya retail, likole. Onaagenda ogattamu kubanga tulabye amaduuka mangi agatandikira ku retail ne gamaliriza nga gakuze gatuuse mu kusuubuza. Naye bw'onaagamba nti baŋŋambye erisuubuza neetaaga obukadde 3 nze nyinako 15 obukangira mbutereka ebuziizi zigenda. Weegobeeko ssente nga tezinnakwegobako. Okutandika n'olwawo okumaliriza si kibi kasita oba nga otandise. Projekiti nnyingi tulemeddwa okuzikola kubanga tulinda obusobozi obwawamu tetujja kubufuna. Bangi bazimbye amayumba amalungi kwe tukomya amaaso n'otandika okugamba omusajja yatadde ssente ku maka, omusajja yatadde ssente ku kizimbe, naye baakubuulidde ebbanga lyazimbidde ekizimbe ekyo.
bakubulidde nti ekyo ekizimbe kyolaba yakikomyako ne madirisa ne batuuka ne balowooza nti tekijja kuzimbibwa. Omuntu anaakyusa obulamu teyeenyumiriza mu akawunti ye ezitowa mmeka. Sente enkalu si kyekikulu. Ffe abantu abamu abasajja be mulaba tetuba na kashi. Olinaga Mwami Lugonvu mbadde nsaba banfunireyo akakadde n'omugamba sirina sente n'alowooza olimba. Nze osobola okunsanga kasitamba nga nyina amafuta mu kamotoka kange. Osobola okunsanga nga n'emitwalo 2 sigakola ki sigalina. But I always feel contented as long as nyina project gyendaba etambula. Mwemanyize ekigambo kino bakiyita siziridde. Sente z'otadde mu mulimo gwo, sente z'otadde ku makaago, sente z'otadde mu ttaka, sente z'otadde mu project lwaki zikuluma? Toziridde. Oyinza obutabitegeera olwaleero, naye akaseera kagenda kutuuka ogamba akasajja kaŋŋamba tandika. Mwami Lugonvu, nyinawo obukadde bwange kati 3, nsobola kukola ki? Bwe ziba nga tezitandika nnyumba mu ttaka lyo wayo omusenyu n'amatoffaali, ebyo ebigambo by'ekijega eby'ababibba mulimba. Ffenna tuyiye matiriyo ku sayiti zaffe. Eby'ababibba nedda yiwayo. Ogenda okulaba ng'omusenyu gukulukutanga amatoffaali gakulukuta amatoffaali gakutuka ogambe nti bannange nedda kanfune ensawo za seminti 2 go gano gaveewo. Ogenda okulaba ennyumba ebadde madirisa ng'etandise okuyebayeba n'ogamba kanfune ya 5 nsibe bbiimu. Bw'otandika olugendo n'olutambulako ofuna amaanyi agalumaliriza. Twewenga tasiki ezo, twewenga okusoomoozebwa, twewanga ekkatala erya kino nakitandiseko sikyalina bwe nkivaamu. Akantu ako kakulu nakitandikako sikyalina bwe nkivaamu. Buli we weekulyetingirawo zi escape route kati wano bwengira nti nga mpete nedda. Ensi ya kugenda maaso kutoba na kintu tutomera bisenge. Buli lwoleka ng'omulyango gw'emabega guno olese muggule bagenda kukkangamu katooti okodde nedda guno omulyango guggale. Ekikutomera tomera nakyo. Ogenda genda n'ebisago, ogenda kufuna obuvune naye ogenda kuyitawo. Oba ntegeerekese. Tuyinza obutabitegeera. Oyinawo akasente awo mu nsawo, noonya ky'okakolamu kakuveeko. Mukama abakuume.